Omwayagala kuyita nakugamba Nyondo. Njagala kuwa story oba oliawo nafuna omuntu yenna omuzira kisajja okuvaayo anyambeko. Abana babalowooza maybe okuvaayo n'ebintu ebiyitirivu nga wembagambe nti buli muntu buli mwana n'omukisa gwe. Bw'obanga tofunye ky'obadde oyagala tovuma. Ate kati obituuse kubanga nze sina gwe nzijjako ssente yenna. No wabanga alina wali simugamba nti pa transport netwalawo. Nga newankubadde njagala subscription, njagala like, njagala everything nate. I put someone's life first before any other thing. So mukwano kuva n'olwaleero ngaffe aba Nyondo Media team tusazeewo era tuteesa nti buli mwana yenna agamba nti agenda kulabikira ku mukutu gwa Nyondo Media obwaguuga. Mukwano ogenda kusooka osoyalinge. For example, gamenti nze Nyondo Rozet I Solomon swear put my video oba nyambidwa oba I've gotten what I want oba haven't gotten video ebeerayo wekibagamba Solomon eri. So genda kulayira mukwano kyesijja balimba kubanga abaana bambi kyemunkola jukira producer abeera ku kamera musajja watu nakwata namalaga na editing process nyingi video kuyita mpaka waji uploading na publishing process ebeera nnene ate kati gwe novaayo novuma n'okubate video mugijjeeyo. First of all omwana ajja atamidde nga tumukase yakweyitidde omukwatiddwako ekisa video mugikoze olusi atagamba tena ndibadde sigikola ate kati abiwaka bagira bine banga mugisanguleyo nze sisangulayo video kubanga era ziringa video nga 3 ziri ku mukutu ogwo ezali zinsabiddwa okusangulwayo nga ne sente bampa nedda mukwano njagala nnyo sente siganye naye ate obwesimbu tebusinga sente zinalimpewako sente ziwera 13 ku video emu abasinga mwagira beera mugimanyi 3 zokka naye nagano kujja video lwaki sika sente obwesimbu kyekikulu abantu ngenda bagamba ntya kubanga wengendera nenzijjayo video eyo banange mutusaasireko abagoberezi baffe aba Nyondo Media wogenda n'ogigirayo nga te baagiraba bagenda gamba oli muyaaye oli mulimba content wa bufere wa buyaye. So nze situlidde sente right now obwesimbu eri abantu omuntu akwadde obwesimbu ate omulaga nti obusangulawo tebuzimbika so bakutekayo video olwokuboleze na bribing anangamba tekwata eno sente zino video gijjeeyo nedda mukwano sisobola neziba sente mmeka kuba kiba kitegeeza mba mmenye obwesimbu wange eri obagoberezi baffe kyekyo sobola kukikola n'oboota sente mmeka kyonna kigaana era video kubwaguga zibeerayo nezituulayo sizijjaayo. So kali nawe omwana avayo n'ogamba nti ate nafunye munange ate jjajja wa jjajja ate yazana complaininga alina kola ku mukutu lwaki obeera ku mukutu ate mubijjeeyo mukwano jangu ngomaze okwebuuza kubeewa mmwe ogamba nti abange maama bataada ngendawo ku mukutu naye nzikirizibwa oleme kusumbuwa ffe ate wakabanga byebandabye ku mukutu ate mujjeeyo video abantu ngenda bagamba kyaba baagirabye mulowooza mba ndiwo okukola ebyo kuzimba bwenzimbulula sijja kubalimba mujja kukitwala bubi naye video ebeera ng'emaze okuluma nga gwe kenyini wasazeewo ne uploadingwa n'ebeera published eri abantu ng'emaze okulabibwa bw'ebanga ne bakuwanikibwa n'ongamba togiteekayo sijja kugiteekayo nja kusacrificing obudde bwaffe nga mbe tisokke naye maze okupublishingwa tumaze okugiraga eri abantu baffe ate ogambe nti gijjeeyo eba tekyavayo mukwano oba oyita ssente keuke mbadde mpisaawo. Sawa ya kuyiriba sawa ngenda Russell Kaima naye nga sinnagenda bawala bannaye kasooke ate mbawabulemu oba bagambe enswere kwagala yekugwa kubwa nga lukyali mu nsasage y'ababijjambiya abali waneeno Uganda baali twamanyidde Uganda nene wanawe bali bano ba Security Society bayiwa omusaayi so bawala bannanga abali abagala okulya sente ez'obwere bino bitukuula kyobola nga nze bena bivaamu dda stage yo nagibuka kati neekolerera mpambana
So njagala mbalabule abantu banene tebali wako kasente kabwe ne mutatuka kwa agreement just be careful muwekezi baga nganze mugende mukole bagamba akwate mpola atuka wala kamukamu gwe muganda embulirire tefa yonna ekijjomanyi kinyaga bitono akanafa simaya akanafa ki bikwaga batya akanafa tekawulira ngombe so ate bagamba ekigambo kimu eri omuntu omugezi kibeera kimala. A fool can be considered wise when his mouth is shut. Naye ate bwabikula akamwake lomanye ekimuvamu nolyokomanya nti ono kiwemuneku naye all in all twewe ekitiibwa ndala nga ffe abakyala ffe bamama b'eggwanga ffe mama b'ensi tukole tubeere ekyokulabirako ekigenda mu maaso mu ggwanga mukiraba naye n'ennyamba twakyusizaamuko baganda bange olwaweeven eriwo ssaawa eno tulina buli kika kya bugoye buno bwonna nga bwobulamu buli kala yonna kubanga mwana wattu ene bbugumu lingi so obugoye kika bwekiti bwonna tubuyina kona kobero yagala mu kala ki mu size ki bonna we buli kola because order ate nga tudeliveranga bannaye mwenna bali mu kunsaba ka video kanene we twali mu ddungu wiki ke yankwata yali nsobi wiki yagala nankwata kagundi ako ebitu byali bibizze bannange eddungu yo terigendekekamu ana munange siri wala naddio era ndi kumpi nalyo naye nti ogendayo okusinzira kyangwako the other time I'm still scared byonna ebyabijja naye simanyi nti wiki ku kamera kwali mwana mlenzi agala ebyonooneza ku kamera nga kwali tewali kyataakwata but still it's okay teyakomako ekyo n'okupostinga napostinga naye yeyo yiriba gye tuyitamu ngaffe oba waddeyo okulya ekintu oba gamba basomao osalawo okulya ekikole olira ddala kitya kisava so osalawo okukola ekintu mu bulamu bwo kikole ddala n'omutima gutya gumu so tuyiriba mu buli mbeera yonna tusinkana ebiwonvu n'ebiko n'okuvumwa tuvumwa nenga nekano bayinza bankayisewo mikwano gyange banange mwena bajja ku platform Rozet nsaba munange tunizeko mu kamera yo nyambibweko mu ngeri emu obendera kyenyizo bagamba mu bulamu bw'ensi bunene buli muntu n'omugiso gwe eri abaana abaze ku Nyondo Media eno platform ne bafuna obuyambi obw'amaanyi ddala tenze sikwata ku ssente za mwana yenna ekyo mukama akimanyi naye namwe ababeera munange batafunye nga badde mu kisu bambi temunvuma kubanga wembera mba hostinga ku channel yange sibajjako wadde olwataano bwe mbanga nali kujjako olwataano sobola okujja no Rozet wanzijako sente zange naye netagama kuba tegavaayo nedda mukwano ojjanga bwoli sometimes mbasanga muli n'okubeera kasimu sina transport olusi transport nemukuwa olusi nze nenzija at the end of the day n'ogamba muli mutukolamu ssente mukuza zi platforms zammwe ffe tusigaye ne tubonaabona naye ng'ate mwana wa mama sinze yakuyise era nga sinze yaganye ogamba no bankuyimiriddewo nange mba njagala nnyo mba hostings omuntu nabeera nga yambiwa mugeri emu oba endala naye ate okutuvuma si ensonga enkulu si kirungi bambi temuntu nenyera temutuvuma in case nga kyobadde osubira si kyokoze eki si kyofunye kubanga nze nabayo omwana ngiteekako mu communicate nga nabeera agambye nti omwana kamukolere kyayagala n'akikola abajja gyendi ne bantuukirira era obubaka mbutuusa era nenkomawo ku media ne neebaza abantu abo so oba nga towulidde nti nkomyewo ku media kwebaza nti gundi yayambye ono omwana mu ngeri bweti ne bweti manya tewali bwebanga nawe twafunye obubaka bwonna ku ssimu yo manya munnange so abamu babasuubira bingi nnyo ku media agenda okujja kyategitize n'atakifuna nga abadde akyagala ate wamala akyukira nze nakuba navuma nayogera byawulira yagala baddo bo bulamu bwe tutambulira mustosola gana muntu kola kintu kyawulira yagala kibanga kye kimwesanyu era nzo muntu bwojja n'ovuma kugamba owulira nga kye kikuwesanyu kubanga mu bulamu bw'ensi buli muntu abakola ekimuwesanyu eze stoppinga muntu kufuna sanyu lye abeera yagala as long as you're not torturing me as long as not touching my body ne bwoyogera kino nakiri oba tonakyo genda kunzijjamu sigala nga ndi mulamu tonkubye oladdeko mikono gyo so yeye mbeera eriwo naye nga newankubadde si kirungi tuguma bugumi naye nga tebitusanyusa mutuvuma nnyo olina akugamba nti mwagala kuza zi platform naye ate nga wagenda okujja nga platform wagisanga already yakula ddanga weeri okitegeera mukwano so yeye mbeera naye nga tuba tulina ogenda maaso n'okuba nga tukola ki nga tukola mbadde nkyabagamba the ghost city al madam ekibuga ekiri wala ne Sharujah oba ekyemizimu
twagenda ennaku ezo ne wiki recently twagendako ne Hope Shifa era ate byagenda bulungi saawa eno wembagambira siri wala na kibuga ekyo ne mwana wa mama so tuli wano ku Ddungu. By the way twalinga nga tusoma nga dukyali eyo mu senior iziti yakuna yakusatu eyo nga tusoma history wa Oman history weno so nga tusoma ku malungu tusoma ku mazinga we gabera galimu omunyo nga tusoma ku bantu beno nga bali cruel nga we bali hostile nga we bali rude sibanenya kubanga naffe wotukano malo bange dene nawe bitu ebyo bifuka lwaki omusana gwano gwocha mwana wa mama omusana gwocha ne gukutabula ne gukujjako so ebintu ebimu tunenye bannaffe nga tulekanga mu yes at times they are cruel rude hostile byonna basobola okubibeera kubanga ne whether eri rude eri hostile eri cruel byonna ebiri byonna ebizanya atego so katu expecting abantu kubeera calm ate nga yense eri cruel byebyo naye nga all in all Speedy Express Tours and Travel kucha visa ekimala oyala kutambula ko nsi zanjawulo okulambula muno mu UAE. By the way, UAE has gotten so many nice places to explore. So nzo kubeera ngoli ngagamba ati what can I explore in UAE, in Dubai, where can I go, what can I see? Now baina zizu baina amazujo gano sange emisota gine gikakanyo bina je emisota je Ddungu bagita batya mwana wata gulwa omusota gutika ngo bale kutuseko nogula bwoti onzo gamba gwena kubukira je emisota jasinzo kubeera emikambwe so je wegendereze nti mu buli nsi y'Eddungu buli kintu ekibeera mu kibeera kikambwe n'akanyonyo obunyonyi comment ka mubanga buli kintu ekiwangalira mu nsi y'Eddungu kibeera kikambo kubanga n'Eddungu kambwe yesoka lwaki abantu b'Eddungu bakambwe tebasalwako misale so n'ebinyonyi so n'emisota that's why emisota y'Eddungu mwana wa mano ogusangako je gina emisota baba guyita batya so guba n'akakira kagwe nenga kulinga okuliko ensasi kakanya kati gubeera gona nobeera ng'oli wano nga guli eri obeera gulya gunyenya akakirako mu bbanga kubira mbaga naye mukambwe so one of the things ebyangoberi je nali kwa Madam the Ghost City nago gwali obolya obaneka bwe kanzi simanyi nenga bintu bingi ebiri mu Ghost City al Madam yenagala okulambulako bana yenange sobola kutala ku Ghost City al Madam ne tulambulamu kwa bade baga Rozet nange sobola kutaita go there mujje tugende nja kubatwalayo tekina buzibu mulabe al Madam efananita the Ghost City akabuga k'emisambu awaneno mu UAE Sharjah so byebyo nayenga all in all tulina okubanga tukazana tulina okubanga tukola Speed Express Tours and Travel nkugambye ekola visas ena branch e Uganda wano mu UAE ena mu Abu Dhabi ena Dubai ate yange ekola ne air tickets oyagala kulambula wano nawali Speed Express Tours and Travel nga bali ku TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook nga enamba yabwe yesimye tujikola screen ya feberako so gwe agadde okubanga na services ezo genda ne Speed Express Tours and Travel togenda kwejusa company jonnanga nange ngamba wow kubanga eri legit sejusa ate aba Brewster Coffee Opposition Academy nabo sejjusa kola nabo kubanga byebakola biri kwalali buli olangira company nga teri ku muzuri mwana wa mama nawo kagwira twali tubifesinzeko naye ekimala ne kigwa mpola basobola kutegeera nebyo nawe babyabulamu tutomera olusi ne tusanga omulamu anenga we biri so ne Brewster Coffee Opposition Academy nabo bakabinyo mu kubangula abana mu byemwanyi ne mbera coffee lovers ate mbera baristas bakabi nembanga ate mufuna kasente akasamsam interview shoots for videography photography enamba yesimu ere 778 esembayo 778 koboita mberenga aba mwana mlezi wiki Nyondo Media producer aberenga ate oli yagala kuza channel yo oli yagala kukolya content ku channel yo oli yagala kuteeza Facebook oli yagala kukuza platforms zo wiki the content creator wali era ngobo nkonako bulamba nemberanga mukwate nga director mlamba aina Ulefa production era nga yetaga abana abamanyi okuzanya bannabitone bannakatemba nga mumanyi okuzanya ekintu ekiriyo nga temwemotya wano mu Dubai Movie Academy abetaga muwerenga ate mutu weyungako tuwerenga tuzanye movies ezenjawulo Veronica My Little Sister, My Cheating Husband, Mama Kalamaji byonna ate nga tukyaletera ddala so bera ku mukutu genda ku Ulefa production birongo subscribing na tanyiga akade oyambibwe kola ebintu bye tuzanya nawe osobola okufuna interest tujja n'otweyungako teka mu Ulefa production wiki Ulefa nji spelling antya ULEFA then production teka mu
ULFA production. ULEFA ULEFA production. Oberenga omanya ebisingawo abanyondo girimu naffe nabo sibeerabira ku kintu ky'okwambaza nga bonda abwenyiridde buno bugoye bwonna weebuli kyoba omanya zino enkofiira bwezi kyoziraba mwana w'amakamyoko kyenkulaga bwenti bwendi towakana naye buno witini abukola nolabika bulungi nnyo ne bagamba omwana yasibye ka Afro King omwana yasibye kanasatu omwana yasibye akanenga nedda ate nga by the witini bino yabisooka mu bakopa mukope sijja balimba naye nga all in all twajja kunoonya sente banange mbagala nnyo mwena abatwagala batugobera ku Nyondo Media subscribing bambi tubeere nga tufuna subscription yo likinga era ne ku pages zaffe ez'enjawulo gendayo tufollowing ate lo liking togenda ku Facebook kuliko Nyondo Media teekako ka likinga page yaffe nateera following au follow you back TikTok genda otuwe ka like ku page genda otuwe follow we shall follow you back Instagram Twitter tubagala nnyo atakumira mpeera abakumire kangende nkole banange ndasana nnyo naye nga byebyo mubeere bulungi mwena mbatumidde mwena Nyondo within wiki macro sonko disonko mwena mbatumiddeko mama Vero Irene Shalja nkutumiddeko mama Vero nawe nkutumiddeko ni mwena nebenelabidde besitumiddeko mbatumiddeko AGF Cakes and Foods nawe nkutumiddeko oli Shalja kwagala nnyo atakumira mpeera bakume forever and ever mukasa services for rooms neyongeddeyo wiki tunaddamu olundi kansoke ngende nonye ku ssente olowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga emu 9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya banga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3 ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai ansa ye Speed Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya, tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel wonasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speed Express Tours and Travel yeffeffeka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tuna office e Uganda
Abu Dhabi. E Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli eyo mu katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kwenye masebo ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainab nga ndini mchala wa Nyondo Media era nga mchala wa Nyondo Dream. Yes, ambe bazokwera nga mu support nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olwo mulimo mulungi gwokola. Yes, shows yeah, shows Tukole nzilaba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugoyenga tukwatira wamu kulanga nkusupportinga era ngenda kutwala ko wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba munjagalanga ongambye bikimo kimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannange muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukalya maziga. Mami mumpagire ba sweet. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo. Bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kuwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye. Ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira. Ate bagamba. Endabika y'omukyala. Kye kitiibwa kye. Mwenyiza okole ki? Osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko kuba supportinga. Nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga. Okuba wagira. Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simi bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala. Byonna bambi mwebale kuba wagira bambi era nga mutulaba wana abana bandaze omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Rasal no batwala delivery byonna mbikono yona nti ekyoza nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteseganyiza buli kimu nobeera nga oyimutwalira waali. Amiina. Abaana bali mu biyumba banemwelabire mwefeeko bakyasiza okunjagala abana bali ba sweet nange mbaagala yanzanyo tweyanze so much abana bali Fujairah bali Abu Dhabi bali Alaini Amlukwini uyo simanyani abana bangi ne bamyupadde ngena twako nange package yange supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazako neyanzo okunkyazako. Bannaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kuddukirira mulanga. Awamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo balire ddala. Babale nnyo mukwano. Kale nsigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out nze signing out. Wiki. Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media tuliwa munawe, Nyondo Media eliwa munawe, Nyondo Media isinsira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi.
Media tuli wamu nawe. Nyondo Media tuli wamu nawe. Nyondo Media eli wamu nawe.